Albert Stadium. Bannayuganda abali ekkata ndi wammwe. Kino kisangibwa mu municipality eya Alcohol, kilomita nga 5 kuva mu kibuga ekikulu Doha, nga kikulemberwa Meya Ibrahim Issa Nasser Al-Fadala, era kirimu abantu 20,012. Ekisaawe nga kyo ekya Albert Stadium kikwata kyakubiri obunene mu bisaawe ebyazimbiddwa omugenda okuzannyula empaka z'ensi yonna eza World Cup. Ekisaawe ekisinga kyekya Lusail Stadium nja kikuwa. Nga bw'okiraba kyadizayiningibwa Dar Al-Handasa ne kizimbibwa kampuni okuli eya Salin Impreglo, eya Smolai, eya Galfa ne Hitex. Era kino kyolaba abamu ku bakizimba baana baffe abaawano bannayuganda. Muganda wange, kino kyekisaawe nakugambye mwe bagenda okuzanyira omupiira oguggulawo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'E11 omwaka ogujja. Era bakizimbye nga kituuza abantu 60,000. Bakizimbye nga kibikka waggulu abawagizi bonna we batuula. Enkuba ne bw'etonnya mugiraba mufulumye. Bakizimbye muganda wange nga kirina paakingi y'emmotoka entono 600. Kirina paakingi ya baasi 305. Kw'oteeka paakingi ey'emmotoka ezijja ne zigenda 150. Baataddeko ekifo ewasimba takisi 1,000. Bakitaddeko obutebe 1,000 ewatula bannamawulire. Ne bakikola nga kiri ku mutendera ogwa 5 star. Bakizimbiddeko wooteri amatiribona mw'otuuka n'obuuza nti ndi mu ggulu oba nkyali ku nsi. Ekitegeeza nti abagagga abagenda okusulako tekibeetaagisa genda mu kisaawe, nedda. Bagenda kuddanga ku balukoni zaabwe nga balaba buli kimu. Kyokka empaka nga ziwedde kigenda kugibwamu obutebe 1/2 babugabire amawanga amankuseeri gabuse mu bisaawe byago. Olwo bwe badde butudde bateekewo wooteeri. Mwana wa taata, kata kasi katono naye muganda wange abasajja bakiggala. Kyatandika okuzimbibwa omwaka 2014 ne kiggulwawo nga 11 omwezi ogwokubiri omwaka oguwedde. Kati nkimanyi mwebuuza nti bakisaako ssente mmeka? Albert Stadium bakisaako obukadde bw'eza euro 707. Mu za Uganda bakisaako triliyoni njogera ku buse 3 n'obuwumbi 201 n'obukadde 516. Kimu ku byo mwana wa taata mbasibudde.